Zigenze kukona sawa mukaaga ez'ettuntu lya leero nga Ssaabasumba wa Orthodox Hieronymus Muzeeyi mutaka ku mbuga enkulu Bulange Mengo okukiika embuga. Ono abadde awerekeddwako Bishop Nictorius Kabuye omulabirizi wa Orthodox mu bitundu eby'eggulu ne bannaddiini abalala, era ng'ono ayaniriziddwa omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Lwagga Mugumbule wamu n'omuteesiteesi omukulu mu ofiisi ya Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga, omukungu Josephine Nantege. Bano basoose mu kafubo ne Katikkiro wa Buganda akabaddemu ne Ssaabawuliriza wa Buganda Oweekitiibwa Christopher Bwanika, era ono nga ye minisita wa gavumenti ez'ebitundu. Mu kisenge kya kabinet ensinkane y'awamu omubadde ne bannamawulire mwebadde, era Katikkiro asinzidde muno n'alaga obwetaavu bw'okuggumiza enkolagana wakati wa Buganda ne Eklesiya mu nsonga z'ebyobulamu, ebyenjigiriza, enkulaakulana y'abantu n'ensonga endala, obufu bwa Kabaka nabwo mwe butambulira. Ate abamanyi ebyafaayo by'olusozi Namuŋŋoona n'obwakabaka bakimanyidde ddala nti Bishop Olispaata yali wa munda nnyo mu nsonga z'obwakabaka. Awo nno tulina obuvunaanyizibwa ttiimu eno, nze gye nkulembera naawe ssebo ttiimu eno gy'okulembera, okunyweza n'okukuuma ebyafaayo ebyo mu bbala lyabyo. Kale obwakabaka ne Eklesiya eya Orthodox bwe tunyweza enkolagana kijja kwongera okuyitimusa enkulaakulana mu Buganda. Kisaawe ekyo byenjogeddeko, byenjigiriza, ebyobulamu, byenkulaakulana z'abantu. Ow'omumbuga asinzidde muno n'asaba Eklesiya okwongera okutambulira ku mulamwa ogw'okulwanirira eddembe ly'obuntu. Ate ba metropolitan be nalabako Lwanga ne Nankyama balwanirira nnyo n'eddembe ly'obuntu, era abantu bangi nga bwe nayogera kuziika. Ensi yabanga erinda Bishop Lwanga yonna ky'anaayogera nga wabaddewo ensonga, n'aba mwesigwa eri abantu abaamukwasibwa okukulembera, n'avaayo n'ayogera ebiyamba abantu. Mirundi mingi tosobola kumanya omuntu omukulu ng'ayogedde ku nsonga ng'ezo ngeri ki gye biyambye, naye bibeerawo, kubanga Archbishop ng'ono bw'ayogera omanya nti n'abeeri mu Alexandria bawulidde, n'ab'Ebugiriiki eyo Bayonaani bawulidde, n'ab'e Macedonia bawulidde, abantu bangi baba bawulidde, tosobola kumanya ddoboozi gye ligenda kukoma. Awo nno twenyumiririza nnyo mu buweereza bw'abakulu abo. Ssaabasumba Hieronymus Muzeeyi agambye nti ye ne Eklesiya gy'akulembera baakusigala nga bakwatagana n'obwakabaka bwa Buganda mu ngeri zonna okutumbula embeera z'abantu b'abeene n'okulwanirira ensonga eziruma abantu. Eklesiya eguze ne certificate okuwagira emirimu gy'obwakabaka bwa Buganda. Oluvannyuma lw'okufundikira emikolo gy'okutuuzibwa kwaffe, essira tulitadde kubudaabuda n'okulyowa emyoyo gy'abasaako okutumbula embeera y'ebyenfuna byabwe. Tumanyi bulungi nti olugendo luno si lwangu era terusobola kutambulwa ffekka. Kyetuva tusaba enkolagana ennywevu ne bannamukago baffe, nga mu kino tetusobola kutunula wala wabula ewa Kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi II, ate era nga tuyita mu ggwe Katikkiro wa Buganda. Mu lugendo luno tugenda kuba tunoonyanga obwabuzi n'obuwagizi obwa buli ngeri mu biseera eby'enjawulo. Mark Jackson Kasule, BBS Telefayina, Ageesigika. Otyo mu nsi ya Sri Lanka